just in the next years, but you can see how and you can see you can read their faces how they feel because we are on the stage of the district level where 12 districts qualified, and they have brought 2 teams from each district. There is a local district, a Kaliro district. Just imagine people wasting kale awo tutuuse olabira bino ng'ogwo omupiira gw'abannakibiina ki National Unity Platform ba Foot Soldiers oba tusobola okugiyita Foot Soldiers Tournament nti emipiira gino gisambibwa mu bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo naye nga bulaba kabanga lya poliisi eyo epakinze mu kisaawe babulookinze abantu bano ne babagaana okusamba omupiira ogwo babadde mu bitundu by'e Busoga gye badde kugenda okuyindira teweerabira nti ne gye buvuddeko omupiira era ogumu ku kyasembayo era gyali mu bitundu ebyo byennyini ebya Busoga poliisi neegulinnyamu eggere n'olwaliro owulirira bino ng'enteekateeka z'abaana aba Foot Soldiers zirinnyiddwamu eggere ab'ebyokwerinda bagamba nti bo bajja okukuuma emirembe kubanga baba bakimanyi bulungi nti ebiyinza okuva mu mupiira ogwo wayinza okubaawo obutakkaanya ne buviirako abantu okuyiwa omusaayi teebereza nti wayinza okubaawo naye ng'ate ekibaleese kusamba mupiira ogw'omukwano kubanga tegubaamu nti nno gulumbiddwa bavubuka bakozi ba ffujjo bajja bakola training okuva mu disitulikiti ez'enjawulo nga n'olwaliro owulira bino nti gwali kugenda kuyindira Busoga naye abakulu bano balinnyedde eggere mu nteekateeka z'abanna NUP oba babeera balowooza nti nno wano balina kubirawo kampeyini za byabufuzi teri amanyi wabula bo abateekawo embeera ey'okutiisatiisa bannayuganda be batusinga okumanya ki kye baba beekengedde emipiira gino. Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu eno. Haji Settuba mukubire ku ssimu ye 0703 31 39 25 agenda kusomera ku dduwa ebizibu byo bijja kufuuka lufumo kubanga ne basomedde ku dduwa ze nabo bakkiriza nti wamma zikola. But just look at it as a tool of promoting talents. Yesterday Uganda Cranes played and it lost 4-0. Was it to Comoros? So when we organize such games and you take it personal, because the police you are seeing here is packed in the middle of the pitch, claiming that these matches these matches won't be allowed to proceed because Bobi Wine is coming here. But Bobi Wine, those who know, is even not in the country. Yeah, he's on other duties outside the country. So it is such a pity. Those are the village. Will I call them village people? Huh. Mbayite ntya obumanyi obudde bubadde bukyali bwa kumakya nga nkyasobola okwogera ku Luzungu naye mundeke nzireko mu Luganda. Abantu be mulaba abo ab'ekyalo wano Buyenge tuli mu Jinja district abazze bagoberera emipiira gya NUP gyetegeka ng'eyita mu mukulu oyo Nubianly akulira ebyemizannyo, entertainment, ebya culture n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Wabaddewo tournament eyindayinda kuviira ddala mu mwaka gwa 2021 okuva akalulu k'obwa president bwe kaggwa. NUP yasalawo ayitumbule ebitone by'abaana abawala n'abalenzi okusookera ddala ng'eyita mu muzannyo guno ogw'omupiira ogw'ebigere ogw'abalenzi kw'ossa n'omuzannyo ogw'okubaka ogw'abawala. Era tournament eno ezze yeetoloola districts nnyingi, yaliko e Kampala, Wakiso, yaliko e Masaka, yaliko wali mu Greater Masaka rather, yaliko wali
Mukono Greater Mukono abajjukira eyo tournament yaliyo mu Greater Mukono. Tournament eno ezze yeetooloola ebitundu ebyenjawulo. Aba Greater Abokedi nabo babadde nayo muri districts okuli Busia, districts nnyingi nnyo Kadama ezeetoolodde awo. Naye omulundi guno tournament eno eri mu Busoga. Busoga mubaddemu ebintu bingi nnyo era nga poliisi ng'eyita mu linnya nti NUP, aba NUP be bagisasula ate okulemesa activities NUP wano mu Busoga. N'olunaku olwaleero it has happened in Buyenge district. As you can see, wakati w'ekisaawe poliisi weepaakinze emmotoka yaayo, balina n'emmundu, mubalabawo balina n'emmundu, bagamba ate bagenda kukkiriza mupiira guno kubaawo olw'ensonga nti baabategeezezza nti Bobi Wine agenda kujja ku mupiira guno. Kati tetumanyi oba Bobi Wine takkirizibwa ate kujja ku mupiira guno, ate tumanyi naye nga ye ensonga egenda mu maaso. Bobi Wine gwe boogerako taliiwo mu ggwanga essaawa za kaakati. So twewuunya lwaki poliisi eba ejjayo omupiira guno. So ye mbeera muganda wange egenda mu maaso, gwenna ali ku live ya Sita Media. Naye nga cautioning ambadde mpereza obubaka buno eri minisita gwe balonze omupya era abaddeko minisita era nga ye mukazi wa president nnyabo Janet Kataha Museveni akulira education and sports. Uganda ejjo yazannya omupiira. Sebo fufa president era nga gwe Bawanita Amongi Saalongo Sebo Magogo. Uganda ejjo yazannya omupiira, baatukubye goals 4 akubwereere. Naye kyannaku nti abantu ab'enjawulo nga bavuddeyo okulaba nti batumbula ebitone by'abaana bano. Anga bwe nkunyonyodde yakatuuka ku live. Bano abaana zino empaka zituuse ku district level era nga districts eziwera ddala 6 ziweereza teams 2 teams okuva eruuka, teams okuva e Kaliro, teams okuva that is Namayumba, teams okuva mu districts nnyingi nnyo, districts eziweerera ddala 6 zizze okulaba nti zikola ki, zisamba omupiira. Bataddemu transport, abataddemu obudde, abaana bazze okulaba nti ebitone byabwe, talenti zaabwe zirabibwa. Atomanya omuntu kubanga tournament eno abatagimanyi, tournament eno nalabyeko omuzanyi John Patrick Kakande wa Sports Club Villa. Tournament eno we yali mu Kampala mwe yali era mwe yagizannya, bwe yali mu Kampala aba agent ne bamusportinga n'afuna basale ku Uganda Matters, wuuyo ku club ya Sports Club Villa, wuuyo kati ku Uganda Cranes. Ekitegeeza tournament eno abagiraba obulabi as political n'okugirwanisa nti Bobi Wine ategese emipiira agenda kukola ki. Ankondeka nkole obadde kindeka nkole mugamba jje wano awama musonyiwemu akayiseemu. Abagiraba tournament politically, tournament esitudde ebitone bingi nnyo. Abaana ababadde mu masaza abazannye tournament eno, ababadde mu masaza g'e abazambiddeko essaza ly'e Bugerere bavudde mu tournament eno. So gwe bookeera ku makya no poliisi nejja ne Kabangali ne bateeka Kabangali mu kisaawe ne batafana ku resources bantu ze boonoonye na energy na suubi, because you can see all these people, abaana abali wano, baana bato, otunulira abaana ababuwala abadde bazze okubaka nga bayina essuubi, kubanga tuli mu biseera nga school fees zaalinnya, nga the only hope you have mwana wo kubanga alina ekyemizannyo ky'asobola okukola aweebwe basale. Naye abaana bazze promotinga talenti zaabwe, bazze okulaba nti balabikako mu ggwanga ng'abasobola osamba akapiira, ng'abasobola okubaka akapiira abaana ab'obuwala. Naye poliisi kino kyekoze era nga bulijjo bw'ekikola, emipiira n'egikola ki, n'egiblockinga. So ambadde nsaba ontagingire era ompitire ku fufa president Magogo abalina akawunti ye, minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha naye mu mutaginge, osanga banaatuwa ensonga. Uganda Police nayo awadde emipiira GNU basebo aba Uganda Police activities endanga tulaba ziyimirira. Kuba ejjo nalabye CDF lwakuba saagala namwogerako, namulabye ku kisaawe ky'Odi Kampala
nga bapakinze n'ekimotoka kya ssente buli ayingira bamuwa mutwalo. Wano bano abantu tewali abasasudde okujja wano. Bazze kubanga baagala olaba omupiira, baagala onyumirwa omupiira, ate n'ekirala bazze receiving a message ey'enkyukakyuka, baagala kuwulira eyo message ya change, okitegeera. So kati twewuunya lwaki mu continuing with these double standards okulaba nti NUP activities, however peaceful they seem to be, nazo muziblockinga. Anze nga munnabyamizannyo Sebo Moses Magogo engineer siri musanyufu naawe Ssaalongo Ssekawere lw'okuba nti ebintu bino bizze bibaawo naye tovangako na kubyogerako kubanga nkutangazaamu ne nkulaga ku basambi n'essaawa zino abali ku Uganda Cranes nga bayise mu tournament eno naye mwe ne musooka kukulembeza byabufuzi nti ebyo by'NUP ne muleetanga police blocking activities eno nze ndowooza nno kya bugwagwa, kya busiru era kya bwewussa olulimi lwensobola okukozesa essaawa zino kubanga ate ekyamazima mutususseeko nnyo. Geno meeting eri wali y'abakulembeze bakansala sibali abokuti baba abokuti kubanooma nga bamanjiri kibakutika beere balita zino poliisi banga poliisi etuuka mu kifo nekugamba nti fe umane mpya tusindisiwa Geno yo sikalebule ataatia sikalebule oyo gweyogera bintu twaye twatiriza ensonga zino kubanga tubanga tulina ebbaluwa ya poliisi poliisi nebayo negamba nti NUP run NUP. Yes. Yeah, statement ye actually bagikoze wendi akuba nange mbaddewo DPC n'agamba ku nsonga eyo yennyini Geno emipiira gino gyali e Kampala e Wakiso, gyali mu Greater Masaka, gyali mu Greater Mukono, gyali e Bukedde Busiga. Lwaki mu Busoga wano emipiira gino tugirabyemu nnyo poliisi? Buzibu ki obuli mu Busoga? Tulina obbavunnamira okubanga tubategeeza ku bye tugenda okukola kuba kati tubatya ne mu meeting otya n'okuteesa nabo. Akatinya nnyo mu Busoga namwe mulinamu ab'ebitiibwa bali baagala ovunnama baagala obbavunnamira teri yagenda bavunnamira kubanga twabajja wansi nga mulinga emomboze tewali gwe mugenda kumanyira mwe bafala. Back to the activity. Activity eno tuzze tulaba nga gyebadde abaana baweebwa basala baba basukkulumye ku bannabwe emizannyo, abawala abalenzi ne bafuna amasomero ne basomera obwereere. Activity eno gw'ogyogerako ki agwenga Geno? Activity eno yes yennyabo fenga bolaba abaana abakola emirimu gino egya wansi bitwandise foot soldiers etukumidde ddala okubanga tuli kituli. Okay. Tukumidde okubanga tuli kitole. Ekirala eyambyeko ku baganda baffe abaali bakoma mu senior 6 abaali bakoma mu senior 4 okufuna bursaries okweyongerayo ogenda okusoma. Etumbudde ebitone by'abaana naye kati gwabeeyolera era olwana ebintu ebitumbula ebitone by'abaana abantu ne bava eri ne bajja. Tulina Abe Masinya yakulira gino emipiira oyo Abe talina mukulembeze gwatakubira simu n'amugamba nti ngenda tegeka omupiira. Oyo mwana mu musaasire negwe manyo kubanga otikka timu z'emipiira ne zijja wano nga muvuga amafuta ne mujja ku kisaawe ne poliisi n'etuukawo ne mugigamba kyekituusewo nga mwennyini poliisi aze DPC yeyawandise ebbaluwa ebakkiriza okubeera ku kisaawe n'amaliriza ng'agamba nti NUP rwan NUP temugenda tumanyira mwe bafala mwabalowooza nti mwagula ebyo ebifo mwabalowooza nti muli baakabi guno omwaka muve ku kiri gye tubadde nga tuba tusirika guno omwaka mulalamu abakulembeze abali mu bifo guno omwaka mulalamu. Geno ntabudde obwedda ndi kuno nvumirira poliisi ekikolwa kyekoze akuba guno omulundi gwakusatu nga tuli mu Busoga nga poliisi esazaamu omupiira guno emipiira gino kyogamba ab'NUP abali mu Busoga poliisi ekigambo kyeyogedde wakiwulidde? Nakiwulidde. Egambye etya? Egambye NUP erwana NUP era omusirikale omu agambye asijja mwogera linnya agambye Sande baba baagala ne beebakako ne babeera ne bakyala baabwe naye baba bali awo nga babakubidde ate ab'NUP bennyini nti NUP yineetegesa emipiira ate Bobi Wine agenda vaawo. Omusirikale yakyogedde. Abo be bakulembeze be twajja bwansi nga balinga emomboze muleme tumanyiira. Kyovula banze ndi mukuvumira kyabakulembeze kubanga kati poliisi weba nga twasabye ekisaawe mu mateeka. Bwe tusabye ekisaawe kino mu mateeka wabeewo ebintu ebikolebwa
muwandiika ebbaluwa poliisi nejja nerambula ekisaawe ne mukikkanyaako ne mugamba nti tugendaze ennaku z'omwezi bweziti era neebakkiriza ate kakati gw'ovaayo otya okugamba nti ate kakati nti pira tugenda kubeera gutya abakulembeze temulabika mu gino mizannyo emizannyo gino gyonna mwagyesamba nebyanire lwe yajja wano nga bagaba ebintu by'abasambi abasinga okuwangula ebintu ne muleeta ebiteeteeyi by'obutasa n'empale z'essuuti ne muziteeka ku ntebe okwo ne mutuula mmwe boyi bino biralamu solution ki kati ndowooza nze nga munnamawulire ndaba emipiira gino okuyimirira ab'NUP mulina sooka kwetereeza naye gye buvuddeko twalaba basamooninga bamu ku bakulembeze b'e Busoga kyogamba Busoga paka kati tennatereera okusamooninga banatera wabaayo ababa bamanyi nti kino ekintu kyabwe nti Busoga yaabwe biya bagamba nti kino ekintu tukikoleredde kati olwofa bali mu Arua tugambe kyoba olwofa bakitandika twogere tutya waliwo okubanga gw'okibuukidde ne boona okubanga olwa yatandika yawula okubuukira n'okutandika abatandika yefe abatalina na bifu yefe abakizimba okubanga tukirwanirira mwe bannakigwanyizi ne bassekigwanyizi ne bunnakagwanyizi ne bussekagwanyizi banjagala kifo njagala bwemupi olina ekifo ky'olimu ate n'oyagala bwemupi oli sipiika ate olwanira bwemupi oli kansala ate olwanira ekifo lwaki tobeera contented n'ekyo ekitono tobeera oyina lwaki oba olaga omululu ogujjulidde kyobola mumumaliriza muntu atedde nga poliisi mu bito twakutegese mweza mumwe mwinyi mukubidde poliisi ejje mu bino ebintu mwe solution kijjeno emipiira gino okuyimirira mu Busoga kuba tubadde tuuse ku round of 12 mpozi nga bagenda tuyira kirinnya ffenna gye tusula naye guno gwa kuzambibwa nga poliisi eyimiridde wakati epaakinze wakati golo mugenda zikyusa jasamirayo kasozi neri ku lusozi mujja genda jasambira wano omupiira tujja gusamba bino biralamu si byebiri ate kulabanga nyambadde nti omanyanga tugenda gusamba kulira yaddawo n'atandika okutendeka ayo General Sauda Madada tugenda kuba tufuna abamu ku bakulembeze b'omu Busoga ng'era we muwulidde nze nabagamba ebintu ebikyasinze onyiiza abantu mu ggwanga lino Uganda babiyita byabufuzi kuba gwe weewuunye poliisi nejja n'epaakinga mu kisaawe nga yakukkiriza otegeke activity yo naye negamba nti NUP ankubidde n'aŋŋamba omukolo gogenda beerako Bobi Wine era mugujjeewo ne muwa ne poliisi ssente ebyo nno byebyobufuzi ebyobufuzi ekintu ekyasinze onyiiza abantu mu ggwanga Uganda essaawa za kaakati naye era still nze nja kusigala nga nvumirira poliisi nga nvumirira ne gavumenti kuba poliisi teyalibadde independent ayalibadde nga kyeze zimu ku organs ezirespectingibwa mu ggwanga Uganda nga bayimirira ku mazima n'obwenkanya kubanga nze nkugambye ntunuulira abaana bano ne gye bavudde ne ttiimu zaabwe kuba kati gwe werowoozaamu okuva Luuka mupangisiza takisi ya mitwalo 15 muzze samba mupiira muzze mulina kye musuubira laba abaana bali abavudde Kaliro mu disitulikiti y'e Kaliro waliwo abavudde mu disitulikiti y'e Namayiba kwegamba kyannaku nnyo Namutumba kyannaku nnyo naye nga bye bigenda mu maaso betwogeddeko nabo General Sauda Madada n'abakulembeze abo bagamba omupiira gujja kubaawo oba gutya naye nga bo bannakyalo tebannavaawo bagamba twazzeera bamipiira nakufuna message okuva ate ku kitebe kiri ekya National Unity Platform byebyo muganda wange bigenda mu maaso gwe w'oluzungu briefly we are here in Buyenge that is Jinja district Busoga sub-region we are at Buyenge Stadium the National Unity Platform, as it has always done, they organized these games, the sports, that is football and netball for girls, football for boys, as it has been in all districts, Kampala, Wakiso, Greater Masaka, districts of Greater Masaka, districts of Greater Mukono, districts of Greater Bukedi. And now this 50th edition is in Greater Busoga. But we have found so many challenges in this 5th edition because the police has always blocked these activities which are peaceful. However peaceful they are, the police continues to provoke and
block such activities. So as you can see, in the middle of the pitch, as the matches were about to kick off, the police came with their men and packed in the middle of the pitch. And what they are saying is, Bobi Wine is coming to this pitch. Bobi Wine is coming to Jinja. We are not going to allow this activity to proceed. And another thing, what they have said is that some NUP leaders, in quotes, some NUP leaders from Busoga have paid them. They have paid them. They have paid the police to block this activity. This activity is at the level of the round of 12, that is the district level, because Busoga has 12 districts. So 6 districts are here, and they have brought 2 teams per district. But you can see how hurt they are. Actually, they are even changing. They have put off their uniforms, their jerseys, because they have accepted, because from 8 a.m. the police has been here, and it said you will not play this football because Bobi Wine is coming here. So kyekyo kyensobola obbagambako mu luzungu olutonotono, oluzungu nange lwennina sirungi naye bano mbu simanya mpangalira UK, mpangalira Kenya, mpangalira Canada, simanya ate Oluganda nalwerabira. Yeah, I always try to break for you as things go on here in Uganda, naye nga yeyembeera naye okubajjukizaamu abe-NUP bafuuse ekintu ekirala. Mulimu abeegwanyiza obuyinza naye nga batya wabula baliira Kyagulanyi Robert Ssentamu munda. Bakulaga nti bali ku lwa Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ate baagala kuzimba Bwakabaka mu bitundu byabwe. Owulidde omupiira guno nti abagulemesezza okubaawo ate si be ab'e Masaka abadde beefudde ekirala. Bano bali Jinja naye nga nabo babadde baagala be baba beebuuzibwako ensonga. Bwe baategedde nti omupiira guno Kyagulanyi Robert Ssentamu ayinza okugubeerako, munnange basazeewo okuguyimiriza nabo balagwe amaanyi ge balina mu bitundu by'eyo. Nakugamba nti Mathias Mpuuga Nsamba si ye yekka abadde omusota mu NUP. Bangi bali mu NUP naye nga baafuuka ekintu ekirala, nga bakulaga nti bali ku lwa Kyagulanyi naye ng'ate emabega balina akasajja ku mitima, bawulira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu abaluma okubeera n'amaanyi g'alina mu bantu. Kati bayimiriza omupiira guno olw'okuwulira nti agenda kubeerawo, naye ng'olowooza nti banaamalako, kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu ne boonoomulwana gwamulwana gwogwa. Bagenda kutuuka essaawa mukongokeko, ajja kutuuka 2026 ng'ategedde baani balina okwesiga, baani balina okutambula nabo, baani balina okuwa kaadi abasobola okuyimirirawo ku lwa bannayuganda. Bakobere mu Lusoga. Amanya gange nenze General Tonetone, President of Fort Sooja Eastern Region. So mu Busoga sub region tulinamu abakulembeze abalwanagana. Kituleetera obuzibu kyakosa n'ife ba Fort Sooja kuba bayingirira ebintu bye tutegeka. Ife ba Fort Sooja omulimu gwaife kukungira kibiina n'akyongera mu maani. So bannabyabufuzi aba NUP balwanagana baleeta entalo daibwe mu mipiira gyaife. Kyansaalwa ino okubanga balemeisa emipiira gyaife okujja mu maiso, okubanga mirambulukufu eri owetujja asambibwa waba wetujja bagiremesa. Oluusi oyagana abapoliisi nga bali kutukuba ati NUP banaimwe tabatukubye. So kyatuleetera okutandika oteeberezaamu abantu ab'endawulo aba NUP banaife nti oba niigundi oba niigundi. Ng'ate mu region y'Edindi empiira gino gitambwire bulungi era baagimala bulungi. Kati General Tonetone mweyo byoyogedde oyinamu ku bakulembeze abamu gwe boosuubira nga President wa Fort Sooja nti ono noono balabika bye balemesa emipiira. Anti kati omuntu atajja ku mipiira gyaffe gwe tusuubiriza kuba aba ategedde nti gyegiri n'alema okujja. Entalo mweziri okuva ebalonda Honorable Kaluuya nga coordinator wa Busoga wa Eastern Region. Yeah. Bigirwa balwanagana nani
ne Kaluya. Yes. So kituleetera nti kintu ekyo kiva ku ekyo ne kikulira paka eno mu ffe bafutu Sooja okulemesa emipiira gyaffe. Era okyova olaba abapoliisi batuuka ku bisaawe nga batulemesa emipiira bagamba bana NUP bannammwe batukubira amasimu olowooza abeerani. Era ekyo kiba kikutwala kwani kubali abalwanagana. Ansi oba ogifuna bulungi. Kati mwe ng'abafutu Sooja solution ki gye mulina ku nsonga eno? Ekyo tekitumalamu maanyi kube okulemesa omupiira olwaleero tegikomye lwaleero. Ffe tujja tegekera olunaku olulala era gisambibwe ng'era bwe tubadde tukikola. N'omulundi si gwe gusoose twala e Buyende ne batukuba tiyagaasi, tugende Kamuli ne batukuba tiyagaasi, naye era gyamala ne gikola ki? Ne gisambibwa ne tusala amagezi kuba ffe tutambulira mu Dabadaba style ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa Uganda eno bwe yatugamba. Back to resources, financial issues. Akuba wentunuulira teams ezisinga kulikeze Kamuli, Kaliro, Wanawa, Jinja Luuka, yes. Zibadde teams ziva mu districts mukaaga. Abantu abo mubakompensatinga mutyo okuba nti muba mutegesa activity bapangisizza emmotoka, bapangisizza emmere bafumbye gye banaalisa abazanyi ku kisaawe, ate ebintu bino ne bibaawo mubakompensatinga mutya? Munnaye kitukosa kuba ffe bennyini bafutu Sooja twesondamu akasente ne tugezaako okuleeta ttiimu ezo. Yes. Era kyovola wano waliwo bafutu Sooja beera era abakulembeze tebaliiwo. Wandiga nti basobola otukwatirako tebakisobola ne tuleeta ttiimu ezo munnaaye. Naye kitunyiiza nnyo tuuka ku kisaawe ng'ate poliisi weeri ng'ate tugamba abakulembeze bakubya amasimu. Abatasobodde bayambako kuleeta ttiimu. Abatasobodde tuyambako leeta ttiimu ezo. Kyovola kitunyiganya ate ne tutabuka nnyo. Awo ne bagamba abafutu Sooja batabuka. Naye munnaye tetuba ne bagamba abafutu Sooja tebalina mpisa. Tetulina mpisa. Ne woobeera gwe kikunyiiza ekintu ekyo. Abapoliisi ate ali kugamba nti bakulembeze bamwe aba NUP abalala batukubidde amasimu. Ne kikulumya omutwe kuba ffe tuteekamu kinene, teekamu akasente, teekamu ebiseera, kwegamba babeera batukosezza buli wamu. Tusaba ekintu ekyo bakikomye kuba ekibiina si kya muntu omu. Ekibiina nze kati nze pulezidenti w'abafutu Sooja. Naye ate n'omulala ajja kuddawo mu bigere byange. Tekitegeeza ate nze ntandike kola ki? Kulemesa. Tuleke ekibiina kigende mu maaso, tuleke bye tukola emipiira gigende mu maaso. Tufunemu ffenna kuba enkomerero ya byonna bannabyabufuzi be bafunamu. Ffe bafutu Sooja tetufunamu munnaaye. Speaker, ido tukobere. Ya tugenda kuba ye General Tone president w'abafutu Sooja eno mu Eastern Uganda. So tugenda kuba tufunane ku speaker w'abafutu Sooja naye abeeko kyatugamba naye nga bwe mbategeezeza tuli wano Buyenge mu district ey'e Jinja mu Busoga era nga emipiira gya NUP emipiira egitegekebwa obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform ng'era omukulu agiri mu mitambo ennyo ye Nobianli abangi gwe mutamanyi linnya ly'ettuufu naye nga ye Ali Buken Nobianli so yabadde agezaako okulaba nti atumbula ebitone by'abaana yatusuubiza n'empaka z'ebikonde zijjawo mu maaso, empaka z'okuvuga obugaali, empaka z'okuzannya ludo, empaka za high jump, empaka nyingi nnyo ez'emisinde kudduka 200 meters nazo zijjaba zeetoloola eggwanga lyonna naye nga bwe nkugambye abantu bonna abazze ku kisaawe olunaku olwaleero abakyantunula abinsobedde olw'ensonga nti poliisi ekisaawe yakisazeeko era egamba emipiira tegigenda kubaayo oba mwagala oba temwagala so ye embeera gwe muganda wange naye katufune ku speaker w'abafutu Soojaz okuva mu Eastern Uganda. Sebo nze nja kubuuza mu Luganda olusoga lwange lumenefu ate gwe obikobe mu lusoga. This is the third time police interveninga mu Busoga Futu Soojaz tournament. Empaka zino ezitegekebwa ekibiina kya National Unity Platform
naye n'abanno mbadde mbabuuza nti empaka zino zibadde successful mu 4 regions eza Uganda. Greater Masaka zaali successful, Greater Mukono, Greater Bukedi, then ne mu Central zaali successful. Lwaki mu Busoga poliisi nnyingi nnyo ate nga bwe wetuuka ku kisaawe abapoliisi bennyini batugamba nti aba-NUP ate mu abeerwana? What do you have to say about that? Yes, okusookera ddala amannya erinnya n'eddoboozi nze Kiyagala Shirafu era nga yenze speaker wa Effujjo Kuba Eastern Region. Nijja kukweza Busoga, however ndi musaada muganda yensi yafuuka Global Village nti omuntu osobola okubawonawonawo. Ekisookera ddala nenda okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform okuteeka initiative eno okuzuula ebitone mu bavubuka cause ensi donna editwetoolodde Africa ebitone kwe dirya olingirira di Misiri balina ba Muhammad Salah, olingirira Senegal balina ba Sadio Mane, ekikaalime wano ewaife. So nga National Unity Platform bwe yavaayo okuzuula ebitone eyo mileage eri abavubuka. Ekizibu kye tulina nailala mu Busoga wano akyabakulembeze nailala abalowooza nti ba NUP oba abeefuula nti ba NUP balina ekizibu ekyo nti bakalinamu okulwanira ebifo n'obuyinza. Nze akola kino, nze alimenti okola kino, era bwe mba tikikoze tikijja kubaawo. Abakulembeze okwerwana nga tibalingirira goolo nene eya National Unity Platform tukutereeza bulamu abo Abannayuganda, kutereeza byasoba koze enguudo mbi, amasomero mabi n'ebisigaye. Era ebo tibali biringako, bo balowooza nti wemba mu kafo kano ninze alina okusalawo ku buli kintu. So tukalina ekizibu ekyo ekyabakulembeze era nsaba omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekenga edecision n'akakiiko ka NEC bwe tutwala ekibiina bakole decision kubakulembeze abo abawombye omutwe omukulembeze Nteekateeka. Speaker katono nnyo nsonyiwa okutaataaganya. Ensonga eyo Sauda Madada agiraisinze, General Tonetono agiraisinze ey'abakulembeze. Ensonga eyo abantu bano be muteebereza okuba nti ze nsolima mu Busoga oba be bakolagana ne poliisi okustopinga activities mu Busoga, amwali mubaloopyeko eri ababatwala ku kitebe ekya National Unity Platform? Njagala okutegeeza muganda wange nti ensonga zino zimanyikiddwa buli wantu era nkakasa n'abakulembeze mu National Unity Platform bazimanyi cause on many occasions babadde babalipootinga naye ng'era president bwe yabagamba nti tetutekinga decision nga tetumaze kukola kunoonyereza kusembereyo ddala mu bufunze tetukola decision kusinziira ku allegations. So bakyapayiringa bujulizi era akaseera kanaatuuka nga obujulizi bwonna bwe beetaaga buweddeyo nkakasa bajja kuteekinga omukono gw'ekyuma okulaba ng'ate emirimu gya National Unity Platform mu Busoga gitambula cause tetusobola kukkiriza abantu 5-10 kulemesa nteekateeka z'abantu miliyoni na miliyoni. Yes. Era awo wennyini atwalabako ekibiina gye buvuddeko awo nga kikyusa omukulembeze oba coordinator eyali atwala Eastern Region. Bajjako yali Moses Bigirwa, General Moses Bigirwa ne bawa that is Moses Kaluya Honorable Andrew Chiza Kaluya. Ekintu ekyo kyandibanga nekyekimu era ekiresa ekyekyaleeta entalo zino okubanga activities zino ez'NUP teziyimirirawo mu Busoga. Njagala okuba ow'amazima gy'oli muganda wange nti bwe bakuyita secretary for mobilization eiva endobende eryo nti oba Eastern Region kitegeeza gwe kifaananyi kya NUP mu tundutundu eryo nti era ebikolwa byo biba bireflectinga ebikolwa by'ekibiina mu kitundu ekyo. Era pate yo bw'erabanga tokyasobola kureflectinga ng'ebikolwa byo tebikyasobola kureflectinga ekibiina kwe kiyimirira kitegeeza baba basobola okuwummuza. Naye ate tuzimba obukulembeze ekisookera ddala mu kwa values zaffe tulinamu kye tuyita inclusiveness oba okubyenyigiramu. Kitegeeza obukulembeze bukyuka ate tuba tulwanyisa dictatorship nga naawe kennyini promotinga dictatorship ku kibiina kitegeeza kyewaliko kyewali totategeera. Era njagala okusabira secretary for mobilization Eastern Region Sazino owekitiibwa Honorable Andrew Chiza Kaluya nti okusoomooza kwayimiriddemu akw'amaanyi cause ne ku mikutu gy'amawulire ku leedi ez'enjawulo tekikyali kyakukweka. Gwe baatoolako agendako n'alaga nga ye takkaanya n'abo abamukkiririzamu tebakkaanya na bukulembeze bwa Andrew Chiza Kaluya. Naye nze nsaba nga tetunnaba kulaba Andrew Chiza Kaluya kikyanaakola tumuwa omukisa
asooka akole nga bwe twawa Jeno Bijirwa omukisa n'akola. So tetusobola kumujajinga essaawa zino however alwanyisibwa era musabira amayengo gayitamu nti buli mukulembeze ebyo ebintu abisuubira naye omukulembeze omutuufu alina kunoonya solution butya bwe twammuka ekizibu ekyo. Awo wennyini Jeno Moses Bijirwa abaamutoolako nga bw'okyogedde akuba coordinator naye akyali memba wa NUP kuba tebamudenousingangako. Awembuuliza wemba mutegeka activities zino Moses Bijirwa mumutegeezaako n'atasobola ate kulaba nga siteekawo n'embeera gy'ateekawo ne banne. Political parties zonna wezikera ku makya ne zikuwa obuvunaanyizibwa kitegeeza oba ofuusa mukulembeze mu party. Era bwe bakuggyako obuvunaanyizibwa obwo oba tebakuggyeko kubeera memba wa NUP oba memba wa party abo bakuggyeko obuvunaanyizibwa obwo aweevu osigaza obuvunaanyizibwa obw'okutambuza emirimu nga memba w'ekibiina kuba oba tebakuggyeko bwa memba bwa kibiina. Ffe bamemba b'ekibiina bonna tubategeeza cause tulina emikutu kwe twegattira tulina amasimu tugakuba tubategeeza nti tulina activity eno n'eno era teri memba wa kibiina agamba nti nze eno activity sigimanyiiko. Niye omuntu asalawo obusazi okukola contrary oba okukola opposite nikyandibadde alina okukola ki okukola cause kati tulina aba foot soldiers mu tuluba lino tebalina bukulembeze bwe bagwa nti nze chairman w'ekitundu kino naye bakola kye basobola bakola bwezizingirira okulaba nga activities zino zigenda mu maaso naye nga tebaholdinga position zonna. Kitegeeza osobola okubeera active mu party osobola obeera omugaso mu party wadde tulina kifo wayimiridde. Era awo wennyini muganda wange nga nva ku nsonga ya Bijirwa twalabyeko bannamasaka nga bagamba nti mpuuga waatali Masaka NUP teyinayo buwagizi era teyinayo maanyi. Bijirwa okuva bwe baamussa mu disciplinary committee n'ebyo byonna ebyavaayo naye azze akyogera lwatu ne ku maradios ag'enjawulo nti waatali Busoga teyina maanyi oba NUP teyina maanyi mu Busoga the reverse. Gwe ensonga eyo ogyogerako ki era gw'olaba pate yali handolinze etya ensonga eyo gwe nga speaker w'aba foot soldiers? Kati njagala okuwa abantu amazima agasemberayo ddala nti ebigambo ebimu bye twogera tubyogera olwa affiliation zaffe naye nga njagala okujjukiza muganda wange nti Jeno Bijirwa nga tebannaba mu mobilization Eastern Region basooka kubawumuza abakulembeze abatembeta Eastern Region okwali Pastor Andrew Muwanguzi wa Head of Hydrology okwali Mukuve Jamal ow'abavubuka mu Eastern okwali Jeno Bijirwa that secretary for mobilization okwali Mayor Bamulenzi ow'aba coordinator okwali chairman Saulo Nsongambi owa Jinja City bonna basooka kubawumuza ng'eyali warning signal. Era olw'abawumuza ebigambo ebimu byayogerwa nti amaanyi gatuweddeko olwo NRM nze naye njagala okujjukiza muganda wange nti ate ako ke kaseera Busoga bwe yabeerera mu active bwe yafunira activities ezisuka 20 mu kaseera ak'ebbanga ettono lye baamala nga bawumuziddwa. Kitegeeza Busoga yali egenda mu maaso era ne mu kaseera kano Honorable Ndukiza Kaluuya Kebamu oba secretary for mobilization mu Eastern Region tulina sub-region 5 tulina kye bayita Busoga sub-region Bukedi Teso sub-region Bugishu n'endala. Njagala okukakasa nti Honorable Ndukiza Kaluuya asobodde okutambula list sub-region 5 zonna mu kaseera akatono kano ke yakamala kuba secretary mu mobilization era kitulaga nti emirimu mu Busoga ne mu Eastern Region gikyatambula bukwakku era obuwagizi bwa NUP njagala okukakasa muganda wange buli kweyongera enkya n'eggulu nti kati n'omwana asembayo ensonga azitegeerera n'azeenyigamu. Kati bwe kiri ne ku Masaka omanyi ffe nga NUP tetuzimba individuals tuzimba abantu era tetwagala tulimbe bannayuganda nti Mathias Mpuuga alina obululu obusukka akamu mu Masaka alina akalulu kamu ate ffe mobilization gye tuliko tudevelopinga NUP mu Masaka tudevelopinga muntu. Kitegeeze Masaka tulina obuwagizi oba yega okakasa muganda wange nti mu Busoga tulina obuwagizi. President akkirize tuyingireko Masaka olabe nga twera n'enfuufu n'esituka ngera bwe kyali mu Busoga nti nga bamaze okubajjako President yakyalako mu Busoga nga tetutegese nakutegeka kuba yatugamba on short notice nti ndi kujja kugulawo office mu Busoga naye nakulabira abantu n'atuuka no babuuza nti bano bavuddewa ng'abantu bayitirivu. So muganda wange kino tekiri ku muntu omu, this is a national call. Byebyo abeerijja Robert Kyagulanyi Ssentamu batawanira bwereere mumwerijjako nga mulowooza nti musobola okufuuka kyali naye ate Mukama ye yakimuwa temusobola kukimuggyako ate mwe nawe munaakirwanira kiri tebagula kigule
bakugambye nti Moses Bijirwa yali mu nsonga ezo ez'okulemesa enteekateeka z'ekibiina ki National Unity Platform era agamba Amagye g'olaba yagayiye gasobole okulemesa enteekateeka z'abannakibiina kino. Jjukira nti enteekateeka zino zikulirwa Nubian Lee era nga yakulira ebitone n'ebiyiiye mu kibiina ki National Unity Platform. Bategese omupiira okugatta obuwa Sseruganda naye nkugambye nti abakulu abeemanyi eryanyi basazeewo okulemesa omupiira gwa Foot Soldiers guno okugenda mu maaso.